Uganda atulaji mu mikwesese nga bulijjo kansoke munnange okulamusaako gwe wena ampuliriza nange gye ndi mu mikwesese mpolampola era ekinja namaze dde okubeera nga nkijjako ekiyinza mu kukijjako zikumeta yaffe bwetyo etunuddeko wali mu nsonga za Dr. Kizza Besigye era nga kino kyabadde kibuuzo ekyambuuziddwa omuntu omu nti naye mwogera ku katambi ak'eddoboozi oba ka audio clip akafulumye aba intelligence ke balina era ke batambuza ku mutimbagano wonna Rumushana kakakasa nti ka Besigye kubanga y'omu ku ba agents be bagamba nti be bali be babakanye n'omulimu gw'okubeera nti batambuza ka audio ko ne bakakasa nti ddala Dr. Kizza Besigye abadde apulaning buyeekera okuyeekera eggwanga kati ng'omuntu yeebuuza ka audio ako kalimu ki ka audio ako kalimu ki Uganda at large tubuulire ka audio kagamba ki era kalimu ki kakati muganda wange ka audio kano weekali era tuula butuuzi nkunnyonnyole biki ebikalimu Munyagwa mugatu gwa bata yakakasa nti Besigye omusango gwe yazza wano mu Uganda ogw'amaanyi ennyo gwe gw'okuwangula Museveni emirundi 4 Besigye gye yakeesimbawo ng'avuganya Museveni nti gyonna yamukuba akalulu n'enkona n'enywa era gwe musango munnange ogumuvunaanya essaawa eno kakati ka audio kano oba ka leaked Besigye audios katugambe butambi bw'amaloboozi bakatambi k'amaloboozi kalimu okubeera nga yenyigira mu nteesaganya kalaga nti yenyigira mu nteesaganya ez'okufuna emmundu okuggyako Museveni era nga akatambi kano era boogera ku mbeera eya Bobi Wine ey'okubeera nti nno Bobi Wine ne gurupu ye tebali siriyaasi mu kuggyako Gen. Museveni kati awo tutuuse kubanga jjukira nti abantu bagamba nti akatambi kano baagese kagete n'amagezi ag'ekigugu oba ge bayita AI artificial intelligence nti Gen. Museveni waatuuse essaawa eno akimanyi bulungi nnyo nti alina kukubwa bukubwa tewali kirala kubanga juzi amufumbiro yali ayogera n'agamba bannange tugenda mu kalulu ka 2026 naye eno ye chance esembayo Museveni gyagenda okubeera ng'aweebwa tagenda kwekwasa nti tebamuwa chance bantu kujja kwesimbawo democratically naye tukimanyi bulungi nnyo akalulu agenda kukabba kati Gen. Museveni kitegeeza nti naye kennyini akimanyi nti akalulu agenda kukabba kati bino byonna bye bageta kitegeeza nti baagala kuteekawo mbeera nga bwe baakikola mujjukire bibomu ebyabwatukanga mu Kampala bino bye bakolerera be petrol bombs nga bakuba ku mmotoka eza gavumenti ne zikwata omuliro nga bageza kuteekawo ebibuuzi nti nno gurupu ya Kyagulanyi eyagala kwokya Kampala naye naawe ekyo kimanyi bumanya teri muntu ayinza kwokya Kampala g'oyinza okwokya Kampala ne bukeera enkya n'ojja n'otakukuma omuliro ku bizimbe mu Kampala kikuyambe ki olaba ne mu kwekalakasa Kabaka nga bamuganya ogende Bugerere abantu tebaakuma muliro ku bizimbe kati ekyo kubeera watenga ebizimbe tubimanyi nti bino Kyagundi Acacia Mall yagundi n'ebizimbe ebirala tubimanyi naye abantu tebasobola ate kukola ekyo bannayuganda tebannabakubeera nga batuukawo awo era tebasobola kutuukawo kakati ka audio kano ke tuliko oba abatambika amaloboozi omuntu omu ke yambuuziza nti kalimu ki ke tuliko jjukira nti munnange bingi nnyo olidde kati bye tumanyi okuva Besigye nga one of the opposition leaders wano mu Uganda okuva lwe yawambiddwa mu kibuga Nairobi wali e Kenya yebadde agenza okubeera nti yeetaba mu kutongoza akatabo aka Martha Karua era Bobi Wine munywanyi wa Besigye ennyo n'avaayo n'akakasa n'agamba nti Kenya erabika tekyali kifo kiri safe eri bannayuganda naddala okuva ekini nti munnange Gen. Museveni alabika already yakisalako dda ate era nga olaba Museveni ne Ruto balinnya mu kimu nnyo kuba ne Ruto byakola ekkinya eyo abiriko ebibuuzo bingi nnyo okusinziira ku bakulembeze abalala bwe babadde ekkinya ebyegaana okuba nti teyabiriimu naye muganda wange ekyo kirabwa n'omuto kubanga namwe mukimanyi bulungi nnyo nti gavumenti ya Kenya singa teyakibaddemu Besigye talina ngeri gye baali badde bamuyisaawo
ku boda wali okubeera nga bamuyingiza Uganda okuleka gavumenti ya Kenya ng'eri ekirimu kubanga buli ayitaawo baba balina okubeera nga bakakasa nti afulumye n'empapula ze baazimulesezza ziri eri kati yayiseewo atya. Kakati olwo munnange gavumenti ejjayo obujulizi era nga weebuuza nti lwaki gavumenti obujulizi ebujjayo tuwefe abantu mufyo buyisa mu kkooti tibageza kutukakasa ki kwegamba bageza kututegeka okulaga kuolede babakkiririzaamu dda bannaabwe babeerawo ku mutimbagano. Kakati munnange ka audio kano leaked classified audio akagambibwa okuba nti ka Besigye nga ali mu nteeseganya ey'okubeera nti afuna emmundu okuggyako oba okumaamulako gavumenti ya General Museveni kagamba bwe kati. Nsuubira okuba ndowooza nga tugenda kubeera nga tukoogera mu lunyaanyimbe era tukavuunula endowooza okusobola okubeera nga ffenna tutambulira ndowooza wamu. Kati akatambi kano buliriza bulungi kagamba kwegamba omusajja omu ng'akommunicatinga ne Besigye agamba nti tulina obusobozi okubeera nga tufuna emmundu era ekyo si kyabakulu nnyo kitwetaaga okusinziira ku bintu engeri gye bitambulamu nti omuntu kye yeetaaga kyokka kyekyo munnange eky'omu bbanga. Omusajja omwawulirwa ng'ayogera era olufutifuti yagambye nti we have the capacity to get weapons. It is not a big deal. What we need, depending on the way things develop, the only thing that one may require is something for the air. Kati olwo mukatambi ke kamu eddoboozi lya Besigye ne liwulirwa nga ligamba nti ng'agamba omugwira foreigner nti Besigye mwekakafu nnyo nti amagye nago tegali wamu geeyawulayawula era bannayuganda balabika beetegefu okuyingira enkyukakyuka. Besigye is hard telling a foreigner that he was sure the army was divided and that Ugandans seemed ready for change. Tugenda maaso n'amaloboozi gano agavuddeko akabasa ge bagamba nti ga Besigye era sayidi endala yo gegamba eggwanga lye gaagaanye nga ligamba nti already gano amaloboozi bagakonkokutinze bagagese bugesi bagakozesezza amagezi aga kompyuta AI artificial intelligence naye nga teweerabira nti aba Hillside View apartments gye bali nnyo gwe wenna akomawo e Uganda mu sizoni eno eya Christmas naddala oyagala kufuna kifo w'opangisa ennaku embale oba mwezi oba weeks ng'osobola okubeera nga obeera waliwo wifi security eggulugulu ate nga walungi era nga watuukika naddala buva ku airport kumpi nnyo ekajjansi bw'otuuka ekitendi oba ekajjansi ogenda bugenzi jjanyi awo ku kasozi waggulu omuliraano mulungi si nzigotta ate nga wasirifu. Kale munnange gwe wenna ayagala okupangisa ekifo ekyo oba nga ali eka nnaku embale oyagala kuteekawo famire yo katugeze olina obuzibu ne famire yo oba eri mu kyalo oyagala gyetako mu kibuga oba olina obuzibu ne mukyala we oyagala kubeerako n'abaana bo ti buli kimu weekiri mu nnyumba ekisenge apartment erimu ebisenge ebisukka mu kimu. N'abannajjada investments nabo gye bali akubira omukulu Kizza Shafiq gweyagala ettaka oba ennyumba ey'okugula oba okuzimba oyagala kusimba kalitunsi kugoba ku kyapa n'ebirala. Kakati munnange tugenda mu maaso n'akatambi kano akavuddeko kwegamba gavumenti keyagala okuteekawo okulaga nti ddala bwe bukakafu obulaga nti Besigye ayagala kuyeekera gavumenti. Kakati munnange era mu katambi Besigye mbu agamba omugwira mbu ekisooka mu byonna amagye geeyawulayawula dda era ffe tulina abantu bangi nnyo mu magye betukolagana nabo ne mu Air Force namwe tulinamu abantu
Olira Mukatambi, Besigye tells the foreigner that first of all, the army itself is highly divided, very divided, and we have a lot of people within the army and even within the Air Force. Hold it. Bweyongerayo maaso, emboozi mu Katambi egwa makerenda era nga buli kigambo bakisimbako essira okusinziira ku Katambi nti nakugambye nti tulina abantu mu Air Force nsobola okubafuna era nensisinkana n'abamu mu Air Force ba officers abamu era ng'akakasa nti ofiisi oyo gwalina okusisinkana mbu naye ekintu akirimu nnyo muri 40-40. Besigye is telling the foreigner, I told you, we have some people in the Air Force. I can get and have a meeting with an Air Force officer who is involved in this. Munange Besigye yeeyongerayo kubanga bali boogera muri 40-40. Mukatambi ako kati Besigye munnange era ayogera ne foreigner ono gwe tonabakubira nga tutegeera naye nti banaatera okubeera nga bamutubuulira nti drones zeetaagisiza ddala za mugaso nnyo era Besigye ng'ayongererako ng'agamba nti ye alowooza y'ensonga lwaki yamutegeeza nga bw'agenda okubeera nga atendeka abantu abo nga bwe nakugambye nti tulina capacity okubeera nga tufuna helicopters nga tudiiringa nazo. Kaakati Besigye era tells the yet to be identified foreigner that drones are useful, and I think that is why you said you are going to train those people. Like I have said, we can have capacity to deal with the helicopters. Besigye ayogera naye kugambye byonna bino biri matankani, biri maki matankani, naye just nkuyitiramu Akatambi ako kalimu biki. Besigye era mbu ayogerako kusoomoozebwa okwa information okubeera nga efuluma eliikinga, kwegamba ekintu kyemuteesaako mu nkukutu okubeera nga munnanga ate mwesanga kifulumye, era ng'agamba nti ekyo kino akiraliikiriddeko nnyo bukiyinza okubeera nga kiteeka abo baakolagana nabo mu buzibu obutagambika. Besigye also talks of the challenges of information leaking, something he is worried could put his allies in great danger. Kakati okusoomoozebwa kuno Besigye agamba nti Mukatambi okusoomoozebwa ddala kituufu oba nti nyinza okubeera nti nteeka abantu baffe mu buzibu kubanga munnange tomanya kiyinza kubeera nti kituuka ku information essaawa yonna eyinza okufuluma. Besigye talking to the foreigner, the challenges of course is whether I will be at liberty to put some of our people again in trouble because you never know what happens with information, he says. Besigye kakati omusajja ono agambibwa okubeera nti nno ye Besigye era yakakasizza nti ye akikakasa nti Bobi Wine wamu ne gurupu ye tebali serious
mu nsonga z'okubeera nga bajjako regimu ya Museveni mbu tebali serious n'akamu. The man said to be Besigye also said he believes that Bobi Wine and his group are unserious about removing Museveni's regime. I think that is the content in the leaked classified audio purportedly to be of Besigye negotiating firearms to remove government. The authenticity of the audio remains a question of debate, with some dismissing it as a tool of propaganda and trumped up evidence, while others are calling it a product of artificial intelligence. Kale munange gwe muganda wange ampuliriza nti ebyo byowulidde bye biri mu katambi ako akagambibwa okuba nti Besigye mbukaafunibwa era nga yali mboozi wakati wa Besigye ne foreigner omu b'omugwira omu bwe yali ateesa naye ku butebe bayinza okubeera nga bafuna emmundu n'engeri gye bagenda okubeera nga bapulaninga okuggyako gavumenti ya General Museveni. Abantu already bakakubyemu dde ebituli era nga bagamba nti ebyo byonna bagezaako okubeera nga babikola okubeera nga banafuya change oba bateekawo embeera. Jjukira nti already waliwo embeera eyogerwako nti Muhoozi engeri gye yasembera ku bwa CDF nti wandibwawo olukwe. Jjukira nti baabyogerako okuva emabega eri nti Muhoozi yandiwamba kitaawe. Kale kugamba ebyo byonna bireetawo ensonga lwaki oba oli awo kiyinza okubaawo sayiri eyo nayo weeri, naye ng'olwedde abantu bakakasa nti kano akatambi kakoleddwa artificial intelligence, nti bakagese bugesi nga bw'onoogetta eddoboozi ly'omuntu n'olimakinga ne lifaanana ery'omuntu. Twalaba wano tamala emirundi ng'ate lutuwa amaloboozi ga bamafiya, nze ge nalema okukkiriza nti matuufu ti bamafiya abatunda ebibumba n'abalala abatunda ebitundu by'abantu eby'omunda n'abalala mbu aboogera ku nsonga ezimu n'atuwa ku ddoboozi ya Lwaboogo. Kati ebyo byonna byonna nsuubira okuba nti tebyali nga bituufu kubanga weewuunye nti tamala emirundi n'alikodinga Lwaboogo omundi ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu n'abalala bonna ng'akozesa mbu miso ye ti oyo naye yali diversion mu ngeri ye era yatuvuga akabanga. Kakati na bino byonna munnange bimuwulira biwanvu nnyo. Jjukira nti eri abantu abamu abalowooza nti Kabadi nti Besigye ali mu Kabadi ne gavumenti, naye ekyo nabategeezezza bwe naafuna obudde nja kujja tukyogereko era tuwe ensonga lwaki abantu balowooza nti Kabadi ate tugende ne sayidi eri endala lwaki si Kabadi. Ebyo byonna tugenda kuba tubitunuulira kubanga tulina kuva ku mungaalya akatogo kubanga embeera kati yeeyongedde okubeera nga esajjuka naddala mu misinformation, propaganda ayitiridde. Ate abasajja bakozesa bagamba nti akusinga kukubisa gw'okutte. Abasajja bakutte propaganda bakimanyi nti mumunyumirwa nnyo era buli omu ayogera kyasanze ne babakubirawo wennyini nnyini. Awo we batukubidde muganda wange, era tulina okubeera nga tuli beegendereza nnyo wano ku Uganda At-Large nga bulijjo bwentyo nga nkubulira ebyaliwo ebiriwo n'ebyo ebirijja akuume.